buli wosanga ekimera okikuula oba tokiwadde bulamu naye okukirabirira oba kiwembejja kiraga nti oyagadde era oyise obutonde. Akeezimbira tikaba kato gwe wena woli okulamaka. Programu eno etekebwamu ensimbi banafa ba Plascon nga akaseera kano kenyini Shakura nakandi mba ntuuse twogere ku nsonga z'ebyokuzimba. Tugenda mu biseera bya festival holidays oba okwewummuzaamu okukkakkanya emyoyo gyaffe. Omwaka guno egwali gutandika oyina ekimuli kye wasimba ewuwo oyina kye wakyusaawo walabika bwatya. Waliwo ttiimu gye twatandika nakyo covid time ebiseera ebyo waliwo basimba ebimuli na buli kimu. Nze omu ku bbe yasimba ebikajjo paka nakati nkyalya ku bikajjo amatooke n'ebimuli ewaka nagezaako. Akaseera kano tukulaga nti osobola okubeera ewuwo n'ofulawo ekyenjawulo. Ng'oluva mu nnyumba otulako nga katebe kano ne bakuweereza kacaayi oba n'onywa kacaayi. Tulina munnaffe Nambi Muhumuza yagenda obba nga atwalako mu nsonga yaffe ey'olwaleero ng'omukyalo ono ayagala ebimuli ate era teyeewummuza buli kikadde ewuwe kibaako kye kikola. Nsanze okulaba nyabo. Kale nyabo. It's a pleasure okusisinkana ebyadala. Kale nyabo mwebale kojja. Nagenze nendaba nesoma olupapula lwaffe olwa Bukedde. Nendaba ebimuli ebiri mu maka g'omukyala nenga nina omunoonyaako. Mwebale kojja. Era leero ne ŋŋamba nsibira wano kumbuulire okikola otya. Mwebale kojja. Amina. Nze nga bwe muwulidde Mampita Lydia Nambi Muhumuza. Ndi mukyala mufumbo. Nina abaana basatu gegana amaka gaffe nsanyusa obbalaba. Njagala nnyo ebimuli naturally. So bwe twafuna amaka gano we thank God for it. Nentandika okuyiiya wa we nsobola okuteeka ekimuli. Mami yali azimba nze nga ntegeka. So bw'obanga otandise amaka totandika na maka gokka gwe ng'omukyala olina okuyiiya ebimuli bigenda kutuulawo. Amaka we gaba gaggwa nga naawe ekimuli kikula. So bino byolaba biri as old as 3 years awe natandika. Omukyala ali eyo kimwetaagisa ki okuba with such a beautiful compound? Ng'omukyala our duty is to love the home. Yeah. When you love your home, this becomes easy. Okay. Omukyala bamumanyira ku maka galina. Omukyala olina okuteekamu footprint waka. So we have this big compound and I thought, yes, how can I make this a home? The men build the house, but us women, we make the home. So ng'omukyala totulaawo n'ogamba omwami azimba gw'oteekamu ki ekiraga nti omukyala ali waka. Exactly. Bw'oteekamu ekintu omwami kyalabako mikwano gyo gijja ne gigamba wano waliwo omukyala waka wafaanana bulungi. Naye waba nga tewali kimuli ng'olina just pavers wano tekiraga nti omukyala waali olina okwongeramu akantu. Yes. Omuntu ali mu kuzimba amaka go bagalimu nga mukyala yeetaaga sente nnyingi okuba ne compound weti. Compound okubeera compound engeri green wet nedda nga bw'ogambye mu kusooka nti bw'okyalira omuntu neweegomba nga kino ekimuli omugamba mpaako n'akusalirako n'ogenda n'okisimba. Ogenda ku nurseries ez'ewabweru ez'okukubo kimuli bwekyo oyinza okukisanga ku 13,000 ku 12,000. Yes, depending. Banga waliwo species ziri a bit expensive ezakayingirawo n'endala eziri common. So depending ne prices zika. So ogula akamuli oba n'ogenda mu hotel. Nze luusi ngenda ne mu hotel ne ngamba bagundi ba security bampe ku kimuli. Just wherever you go toyina gula kimuli. Bw'oba osobola ng'olinamu akasente ogula bw'ogenda mu maka bwe gati n'ongamba mpaako nkuwaako ng'omukungu ow'omukwano. Yes. Bangi baagala nnyo okutereza ewaka ne batya ekintu ky'okubeera nga bitwala obudde waliwo akaseera k'ekyeya omuntu amaintaininga ate compound eno okulaba nti emabega konna tubadde mu kasana n'enkuba biro 3-4 bitonye naye tekinnalaga nti wabadde ebimuli bino bikalu. Omuntu oba oyagala ekintu okirabirira. Kati for me it comes naturally. Sisobola kutunuulira kimuli nga kikala nga nina amazzi wali ku taapu oba abamu mulirake mwina underground water. Amazzi oyiwako once a week ekimuli ne kiba nga tekifa. Oba olinawo ebisolo waka oteekamuko kamanyuwa. Ninawo embuzi wano manure oyo mukozesa. Then tulya amenvu. There is what we call homemade manure. Amenvu ago tosuula yebyo babiyita ki ebikuta. Ninawe mbiteeka mu mazzi mu tini n'ensiiringa. Agamazzi ago bwe gaba gavunze ogayiwa mu kimuli.
amazzi ago yes tosuulayo bikuta ebyo either obireeta n'obiteeka directly mu pot eno oba okola ki obinyika mu mazzi after 1 week n'ogakozesa okuwoteringa ekimuli. Amazzi ga taapu ago si malungi nnyo galimu eddagala naye bw'oteekamuko n'emicungwa egyo oba oli emicungwa nagyo gisookinge mu mazzi after 1 week eyo fermented water eyo gikozesa. Kati ekimuli bwe kiti olaba nteekamuko omuddo wemba nsaze omuddo guno siguyiwaayo okugwokya nguleeta ne nguteeka mu kimuli era bw'olaba gutandise okukola ki okuvunda. So this becomes manure and also it becomes a mulching twagisoma mu science wobika ku ttaka yes talina wagenda ate takaluba nebeera biseera nga si byankuba ettaka lisigala nga likyali gonvu wansi. Waliwo enjawulo wakati wa commercial, domestic and industrial compound designing? Yes, is there a difference? Yes, of course. Kati, like you said, industrial, commercial and domestic. Or for example, for commercial purposes, you have to factor in the space. Space you're not ogenda gifiringa bimuli oyina factoring in parking, the whole purpose of that space. What is it going to be used for before you put a plant? Waka I usually njagala nnyo interfacing ne client. Yes, nempulira yagala. What is the client's dream? So bwe nfuna your dream ne tutula ngamba how can we make this dream come true? For example, abamu bagamba nze njagala pavers. Ngamba pavers tekeko wano twawule nokozesa road caps nokole no partition nga bwolaba zino nofuna space y'ebimuli. So you balance what the client wants and what is ideal. So depending on the client's needs and also the needs of the purpose of that space. Is it a company? Is it a home? You create accordingly. Yes. When you talk to places like schools, there are the commercial basic oba omusingi. Mostly commercials togere ku masomero. Amasomero gagadde okulabika obulungi. Yes. Amasomero gagadde okubeera nga gayina compound satisfying aba clients baabwe abo be baana they are the bosses. Ne weesanga nga maintenance nzibu. Ku bantu b'amasomero mba handlinga butya. Because if you're a compound designer or a landscaper, all these hope you have the capacity to handle such sectors. Nti domestic otugambye mutunira heavy duty y'ekifo banti lorries oba bikinomanya peva chidogendo bawa yokomawa ka green ogenda kateekawa ate ebera maintenance free hope ebera maintenance free. Then tugamba commercial ya talking of apartments abalabirira jukira eba community ngerimu abantu banjawulo ojasanga oli atayagala bimuli buli kasera watsanga kisuna ojasanga ompangisa ngumulala bifiirako ekyo nakyo tunyonyodde kataba masomero bano mubalooza ko mutokulaba nabo tembale sema bega musonga compound setups. Amasomero my experience webale nnyo ekibuuzo ekyo. There is what we call talking compounds. Kubanga abaana abato you want to engage them to love something oteekamu maybe green is important. Keep the compound green. Oteekamuko bu posters omwana n'ategeera nti bwe nkwata ku kino ekimuli sinakimenya. You put in some posters that encourage children to be a communicative yes, a communicative area. Compound. Then also otekamuko some vegetables to engage the child okuba nti nabo balima because like you see compound yange terimu bimuli byokka erimu this is a home. Children would want to eat some fruits, so ntekamuko those are lemons. It's the season oziraba zijjudde ninamu emiyembe obaddoze mulabye ku pomegranate nenkugamba olyeko. So yes, so even in a school otekamuko some fruits abaana balye ku miyembe nga bazanya. Yes, so depending like I said on the clientele you tailor make the compound for that clientele. Omulabi wa program Akeezimbira tulina omukulu Madam Lydia Nambi muhumuza ngono mukyala compound designer akola bimuli naye nga bagamba nti omukinjaji
talya maluma wakiri ali ebenda oba molokonyi naye yagaa nti atajja kukoma bikola wammwe newuwe waka agenda abakolera compound bweti nga gwali awo you just appreciate the environment ebyaddala andaba akaseera kano inzo gambo bandi mu hotel naye okwanguya ochangu yagamba home nakateka wadi akapande welcome home dala this is someone's home it's not a hotel gwali you need such things oteka kakatebeke wano nokakana tekyetaagisa kifo kinene naye yagala ekyo kyoyita kicho oba ewuwo ebimuli bino temukyateeka munyo sente kuba ba nature lovers bangi esaawa eno kyalako ewange kyalako wa mukwano gwo kyolabe ne weegomba musabeeko twalako kuba ebimuli kati babikyusa muse byetaaga mirandira ebimu wakisala you can plant from there naye noba ng'okifunako zikiriza ngende mu kuwumulamuko programu eno eteekebwamu ensimbi banafu aba plascon nga bano bakakensa mu nsonga ya langi omwaka guggwako ebirabo babirina ate langi bagitadde ku discount kanyo kulondora amazzi tukyakomawo nga tuli ne Madam Lydia nga twogera ku compound oba ebimuli maka biina bulungi ki katukomewo kukulisayo nnyo okuva mu kuwumulamuko okyali ku programu Akeezimbira era ng'eteekebwamu ensimbi banafu aba plascon nga bano mu nsonga ya langi genda yo bakunnyonnyole langi bagisaze ebbeeyi ate teekako okubeera nga bakuddiza since omwaka guggwako Shakura nakandi bulijjo era ekitundu kyaffe ekyokubiri ate yakatweyungako tubadde twogera butya bw'oyinza odesigning ewuwo okufuna green environment oba okuba ne green area ewuwo twetaaga compound nene wetaaga kwerekereza kwagala nakwewaayo kubanga omukyala office yo ekyasinze gaba makaago naye twenyigidde nnyo mbiyungu olujja ne tulusuula leero tuli wano wa Nambi Lydia Muhumuza maama wa basatu atugambye nti ye ewuwe kyakyasinze okukola kwe kwagala ebimuli bye nga tannagenda mu mirimu giri gya office asooka kukwata reeyo neerongoosa yes madam Nambi twandiyagadde buli omu okubaako n'ekimuli ewaka oba omuti naye batugamba emirandira gikosa ebizimbe tumulandira gutambula ne gwasa ate tukirabyeko nti omuntu alina omuyembe jambula ebintu ebityo ate gwe tulaba emiti gino ogikuta ogitadde ku kisenge what's the logic there webale nnyo ekibuuzo ekyo kubanga tuli bangi nnyo abagenda mu nasale n'ogamba njagala ogwo omuti njagala ogwo omuti ate ne batakubuuza ogenda guteekawa so for example abamu twagala nnyo zino zino palms nnungi nnyo naye olaba nti weba ekula egejja stamp wansi era nga bw'ogiraba kati eno palm eba yeetaaga space nnene okugaziwa bw'ogiteeka ku kisenge ejja kugaziwa emenye ekisenge so most of us tulaba zino palms n'ogamba akapamu kali kanyumidde kankateekeyo n'okulanga ekisenge kitandika okukola ki okwatika so palms ezo mulimu ebika bingi waliwo palms ze bayita ken palms ezo eri mu poti wali yo ekulira mu poti ekulira wamu naye ate tejja kuwanvuwa kukukolera fencing kati buno obuti babuyita ashok buno obuti weebuli akati akakuze nnyo bakatunda nga $40 akatono 25 depending on the size buno obuti buli a bit 2 years old about 2 years old tebukula mangu naye bukuwa this cover with time within 3 years ngenda kubeera ne cover ya fence they are very good for the walls kubanga emiranda zina taproot system etagaziwa kumenya ki ejo gikula jikirira munda ate guno no bagiyita croton is also it's very colorful najiteekawo kwongeramuko kakala ate najo tegiwanvuwa nnyo so jo nateekamu ku bring out that color to bring out the contrast omulandira nago gukawansi yes n'omulandira nago gukawansi tegugaziwa so they are good for the wall otugambye kino bakiyitani ashok ono croton ebimuli bino tubirabyeko either akuba ekimuli kya yellow oba kya maroon oba green akuba ne red kankulage ne red wool akubamu red yellow birungi nnyo okuteeka ku bisenge kubanga bireeta that contrast kyetaaga n'obeera ne gardening ekuwamuko kakala green tumwagala naye gwetagozanya ne colors yes ne colors kano ke kansanyusiza nange mbwagala ashok bulungi ze mbadde manyine ino omulandira gusembera gugenda nono bamuyitani kono nze manyi oli alina ekimuli kya yellow kya red sorry baganda mu nasale bagiyita engule naye mu luzungu bwoba searching literature it's called the crown of thorns bagiyita crown of thorns kubanga erina ki
Lwaki mugiyita ngule? Engule nasariza Uganda bagamba njagala engule nga bakuleetera. Abazungu bagita crown of thorns kubanga ejjudde amagwa. Ekifo ekirungi weeraga wayina gye muyita rock gardens bibe biki? Rock gardens bibe biki? So rock garden kankulageko example nga bwe twogera. Rock garden idea yava mu desert. Kubanga rock gardens abasinga bali mu mbeera y'obudde tali nnungi eri so hot and you get limited sunlight be babeera ne rock gardens. That's where the idea came from. So bw'osanga rock gardens ebimuli ebirimu biva mu mbeera ya desert. Bisobola okugumande tebina mazzi. Yes, kubanga bikulira mu rocks. Okitegera bikulira mu mbeera ya rocks y'omusenyi, limited care. So wobanga oyagala ekimuli naye nga toyina budde. Rock garden gye nsobola okuadvising okubeera nayo. Bino ebiri wano tebyetaaga kusalirira eno gundi eno cactus, noteekamuko ku snake plants, aloe vera, noteekamu eno bagiyita agave. Yeah, so bw'obeera n'ebimuli bwe biti mu compound tebyetaaga kulabira, maybe just weeding naye bino salirira biki bikula byokka. So bw'oba ng'otya maintenance naye ng'oyagala okubeera n'ekifo ekiri green, noonya ebimuli ebiteetaaga lot of care gye biri nga bwe mubiraba wano. Tulina amaka omuli abaana. Waliwo ebintu ebitukosa olusinga enjuki. Okola otya okulaba nti tokosebwa? Abaana tosimbe bimuli bya butwa gye bali. Yes. Bo ogenda bayigiriza otya nti ekyo kiri kiti. Enjuki we ziba zizze mufuuyira munyookeza mukola mutya? Bibuuzo bibiri tusooke ku ky'abaana. Yes, of course mu bimuli bino mulimu ebika ebiri poisonous. Naye of course tekigenda kulemesa kubeera nekimuli kyowaka. So ebyo ebiri poisonous ogezako ku making sure nti tobiteeka kumpi kati ngambe veranda omwana wagenda okukinoga n'akirya. N'omwana wakula mu makanga bwe gati agalimu ebimuli abamanyi ekimuli kya mami sikola kikwatako. So okufuuyira ebintu bino ng'enjuki, enswera bwe bityo. Yeah, kituufu okufuuyira mwekuli every 6 months. Then tuteekamuko n'obumuli obuziyiza some insects. Kati for example eno crown of thorns eriko ki? Eriko amagwa. Amagwa ago gaziyiza omusoto okukola ki? Okutambulira mu kino ekimuli kubanga gajja gusala. So tulina n'ebumuli obw'ensiri nja bukulagana busimbe eyo mu nasale buziyiza ensiri buziyiza n'ensowera that it has a very strong smell as these are insects from going around. So each plant bw'ogenda ng'okisomako ng'okitegeera kirina its own benefits. Ate kino kimuli ki? Ekyo bakiyita desert hibiscus. Njagala nnyo kubanga erina ebikola mubiraba birina patterns ennungi. Ate it's good as a centerpiece kubanga osobola okishapinga nga bwe mukiraba ne kikola centerpiece ennungi mu compound. Abamu bakishapinga n'ebeera nga shade ng'otuulamu wansi awo ku katebeko naye nze ngikozesa nga centerpiece. It's called desert hibiscus. Teyeetaaga mulandiro gisimba. Kati nga eno ogisimba okolesa stem cutting. Ogisala n'oteekamu. N'otandika osala? Yes. According to the purpose. Kikula very fast. I like it. Within a year of achieving that look. Tekirina buzibu? No, it is a very beautiful plant. Okay. Ali ku programu Akeezimbira tuline Madam Nambi yali mututwalako mu makage kano nkamanyi bakayita sausage kazaala kakula ate ono naye osimba kimu n'akola ekibira. Yes, eno bagiyita palm grass. Ekola ground cover abamu bagikolesa za hedge plant bw'obanga olina ekimuli emabega waakyo kino kibeera mu maaso ne kireeta that nice look. Yes, so it can do a lot. Woba abamu tubeera n'amalaalo mu compound. Wobanga na compound yo erimu amalaalo oteekako kino ekimuli ne kibika oli tajja kutegeera nti waliwo amalaalo. So tusobola ebino ebimuli bikuyamba okukola ground cover ennungi mu compound. Yeah. Wano we tuli ku shade. Yes, shade. Bana nze no shade nenjibako mbasebowa. Okuba ne bino wetaaga space nene.
Nedda mukwano. Tewetaaga space nene. Abamu tuli mu apartments oli eyo ina ka balcony kalinga boxi osobola okukozesa stands oziraba ezo metallic stands n'okwata pots zo nga 5 n'ekimuli ekyosinga okwagala n'oteekako. Abamu tukola design za stands mu bugaali kubanga stands ziyamba okuyamba mu limited space okavaringa spaces ezo stand emu nesitula pots nga 5. Yes, so space tekulimitinga kukola kyoyagala. Yeah, so I also help people abalina spaces entono okudesigninga ebifo ebyo ne babeera n'ekintu ekirungi. Ali ku Bukedde TV bintu bino mubisobola akachaka akakuba akadde mpulira music oyo ali muko mu lujja lwo. What's that in your garden? Abazungu bakaita ka chiming bell. This bell produces soft music. Soft music for the plants. Komunange ke kakaterere. Otula wanongo oli mu mirembe jo. Ngenze nga nkikola mpola from 2023 January. Yes. Yes, mpola wendaba yakalungi nenteekawo bwe. So mpola osobola okugula poti n'otereka n'olabayo ka stand n'oteeka n'olaba ekimuli. So with time you accumulate this. It's not in one day. Yeah. Okay, Lydia, mbadde wa mukisa okusinkanako and it has been a pleasure. Thank Ali you. ku program Akeezimbira ndowooza obirabye nti tegaba maanyi buba buwongo kwerekereza na kwewaayo ng'omuntu n'ogamba nti nkikoze ntya ddala singa wano weewuwo ng'obuntu buno zze osabako mukwano gwo kamuukamu mu myezi 6 g'osuubire wandibadde olina ebimuli bitya sente giteekemu ekyo ekimuli ky'olaba nti tokisanze naye okyagala. Ekyokubiri tubeere nga twewaayo abakyala. I always call you oba mbakubiriza ti amaka gaffe ffe abalina okuteekamu. Omwami ajja kuzimbira yadde mu kukola naye okukulaakulanya ewaka mu mbeera kati kusimba bimulira birira muddo okusimula ku bisenge eyonja wano nawali kisigala gy'oli. Tubadde ku programu Akeezimbira wano ku Bukedde TV1 nange Shakra Nakandi ng'eteekebwamu ensimbi banafu aba Plascon nga wano mu nsonga ya langi toyina kyobagamba oyagala langi eri customized oyina langi gy'otuddeko n'ogamba ogyetaaze weetaaga kusomesako about color matching balina obudde bungi go to the reception desk bakutwale owoyo kakensa ayinza okutotolera bingi ebikwata ku langi. Atakuumira mpeera bankuumire mubeere bulungi mweraba.